soko oleke musawo UTI esobola ddala okuvaako obulwadde bw'ensigo bulungi nnyo omuntu n'ensigo ne shutting down so bubonero ki omuntu basobola okutegeera nti nze nina UTI bubonero bungi eri simple tusokere ku ya eri simple ogambye nti etandikira kawago negenda mitundu by'ekyama baba wali wayita omusulo bwe wati yinza okuba urethritis nti ngekutte ka tube kana akafulumya omusulo oba yinza okuba cystitis ngekutte ka urinary blood akawago kennyini oba both so infection eyo omuntu wagitegeera nti agina most times babeera ne lower abdominal pain obulumi mu lubuto wano wansi oyogera ku musajja oba ku mukazi bombi abeera n'obulumi mu lubuto osobola ofuna obulumi mu lubuto wano wansi low abdominal pain osobola okufuna kye bayita burning sensation on urination ng'oba ofuyisa owuliramu akantu nga kakwokyayoca oba olusa obulumi abamu ku bantu abalwadde basobola okufuna condition ebaleetera okuba nga bafuka nnyo afuyisa ekitabaddewo bulijjo ate bagenda okufuyisa omusulo omutono abalala ayinza okufuyisa omusulo nga guli smele abnormally nga si bwe gubadde naye nga guwunya nnyo ekivundu abalala guyinza okubeera ng'omusulo ogwo gulimu omusaayi kati ebyo simple UTI then singa oba oluddewo ogikebeza oba ogijjanjaba esobola becoming complicated tesobola kuva mu kawago muno neyambuka ng'oyitamu obwo buseke bwe twogeddeko ureters netuuka mu kidneys mu nsigo kati bwetwogera ku nsigo manyi mumere basawe neringa kooti ekooti ebigambo bibanga bikola ki kati bwetwogera ku nsigo waliwo eza first floor neza basement katwogera nti fenna ze tulina kidney nti esobola bweba complicated esobola va mu kawago nekola ki neyambuka ne affecting kidneys nezirwaza era obumu ku bubonero obusinga obusatu ng'ogyeko ziri zitwogeddeko buli obubonero kweyongerako obubonero bulala busatu obusinga kwolabira nti nyinza okuba weewaawo nga nina ki nga ndwadde ensigo so kuliko okulumizibwa omugongo kyebayita lower back pain ne kubeerako okufuna omusujja omuntu afuna omusujja ate era n'okusesema so ng'ogasseko ne buli obubonero bwe twayogedde so ekyo kitulaga nti ate omuntu ono tali avudde mu kuba nti bulwadde bwa simple infection kati alina complicated urinary tract infection oba gye tusobola okuyita pyelonephritis era abantu abo basinga tubawa ebitanda